naye obona bamanyi mu Bible na mu Quran naye omuntu ayimba bolongoto naye nga nawe olaba kintu bolongoto n'agamba stress kati nali mpulira akayimba rotate baby reset jagala mind to refresh. I just needed mind to refresh guys. Second yeah naye olina agamba Jamie Culture simanya gududalu kankubulire abayimbi tutwala amagezi mangi okulowooza bitubawa tulowooza n'okusinga bemulowooza twetaaga kuddaabiriza kuwa fruits omusanga muwe fruits muwuzi govanga ku muntu akuyimbira ekintu nekikukwatako nekikyusa n'obulamu okitegedde nga teyaliyo nga ofuna ebizibu naye nakujja mu bizibu kiba kitegeeza ayiiya nnyo kati obwongo nze bantwala brain overlap baŋŋamba nti nali njiyo okusuka ku magezi gange ate nga siwummula kimala okitegeera ate ekirala nga bye mmanyi bingi bembigamba tebabitegeera okitegeera kati ba education wali babitegeera Jamie Culture ebintu bingi mumuwe time mumuwulirize kyekyatamu ku ba radio mufo kyobaddaabiriza nga bagamba radio agudde mu kifo ky'okumuwuliriza okitegedde nze kyembagambye wano nembaga nti bannange Spice Dana ayina ensonga mumuwulirize naye bo badde bamuvuma bamufiisa mbw alina omutima omubi ayina ensonga eri valid nno ekyo kyemwandiwadde nkolaki muwa obudde ne bannamawulire mube n'abayimbi bammwe wallahi mainstream ogiraba eyo abasajja kankubulireyo mu centre muno yafuuka political venue this is a capital city tebagenda kwangwa tukkiriza kukolera mu centre abayimbi abaganda kanti bannyonnyole temutuwadde platform abasajja mu western bakola nga tebakutte nako mu eastern abantu bakola nga covid taliiyo naye mu Kampala muyimbira abaana abaganda tebajja tukkiriza kuyimba kati bwe muyinawo nga abayimbi ba education abayimba mawulire